Ffenna tumanyi nti mu ggwanga lya Uganda abasumba be bamu ku babadde bakyasinze okkuliriza Pulezidenti Yoweri Museveni oba okuba nti be bamu ku bakyasinze omulemeza mu ntebe. Naye ate olunaku olwaleero olwa independence abasumba abamu bavuddeyo ne bamugamba omukulu akaseera ko kaweddeyo. Gwe najjo sinzira okubanga weekumidde ku mukutu ogwa Progen Media tugamba subscribinga gw'omupya onyige ne notification button osobole okubanga buli kyetusaayo gwabeera omu kubasooka okiraba wegatte ku community y'abano abantu abangi osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Nga bwe nagambye tumira ku bantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Bahrain nabaddeko story emu abaana Bahrain waliwo omuvubuka eyafiiridde mu swimming pool mu mbeera y'okuba nti yabadde ajaguza independence ya Uganda. So osobola ogenda ku Kakensa Media n'osobola okubanga ofuna details osobola okubanga oba omanyi ebimukwatako musobole okubanga bamuyambayamba. So mu mbeera eyo olunaku olwaleero lunaku lwa independence era abantu ab'enjawulo bavaayo ne boogera ne babaako buli omu ettafaali lyateeka ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Era mwe mubadde n'omusumba omukulu wano mu ggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Pastor John Bunjo. John Bunjo wa Christian Restoration Ministries International. Omukulu ono wabadde ayogera mu lukuŋŋaana era nga olukuŋŋaana luno lubadde lutegekeddwa saidi zawali Mbale. Omukulu avuddeyo n'agamba nti Mr Museveni alina emyaka okusinziira emyaka gy'agamba abantu 77 era abadde president okumala emyaka egisoba 4. Atandise ekisanja kye eky'emyaka 4 okitegeera yayingirawo 1986. So mu mbeera eyo omukulu ono ebbanga abaddewo ddene. So omukulu Bunjo n'avaayo n'agamba nti yessaawa General Museveni owummule kakkana wummula olw'ensonga nti essaawa etuuse leka abaana abato new leaders bajje bakole ki nabatwalemu ku kintu. Nagamba nti oba tosobola kuwummula noonya omusika successor agenda okuddirira. Omukulu ono ayogeredde ebintu bino mu breakfast meeting ebadde wali mu Eastern Uganda Chapter ng'eno organizingiddwa Mbale Elders Fellowship. So omukulu ono naye amanyiddwa nga Pastor Bunjo agamba close to 40 years of Mr Museveni at the helm of Uganda is a sign of winding up in the Bible and he should think of his transition. Owulira nti omukulu emyaka 4 gyafuze kaba kabonero mu Bayibuli nti omuntu awumbawumbako awumbawumba atera okukola ki atera annyuke ave mu kintu olw'ensonga nti emyaka gikoze ki emyaka gigenze. So n'avaayo n'amugamba nti yeteeketeeke transition entuufu aweeyo obuyinza mu mirembe nga tewali kavuyo tewali ntalo oba alonda omusika we nga tewali mbeera yonna eggwanga lisobola okuba nga litambula kubanga tosobola gaana ggwanga ttambula. Kale ku Progen Media yeyo update gye mbadde nkuleetedde olunaku olwaleero kugamba gwe omupya subscribinga onyige n'akade nga gwe yasubscribinga commenting endowooza yo tusobole okuba nga tweyongerayo.